Winnie Byanyima asuubiza okuleeta akatabo kali mu kuwandiika era nga kano munnange kannyonnyola akawuvu n'akagga ku mukwano gwabwe Ntegeeza Love gye baalimu ne General Museveni mu biseera ebyayita tukeesunze. Si papa munnange obujulizi kirabika obumu poliisi egamba nti obujulizi obuluma supapa obumu bwagibulako. Waliwo ekiwuka ekyabirya. Kakati ate muganda wange BMK si birungi yadde n'akamu, si birungi yadde n'akamu, emmaali egenda. Uganda Atlagi mu mikwesese nga bulijjo kansuka okulamusaako gwe wenna ampuliriza gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo. Hillside View Apartments webali nnyo wali ku Kasozi Jjani, Ntebe Road Apartments ezirimu buli kimu, teweetaaga kwettika kintu na kimu. Wi-Fi weeri ya bwereere, security eri gguluggulu, amasannyalaze tegavaako, ate balina enkola nti gwe bwoba buukinze ova bweru wa Uganda, emmotoka weeri esobola okukunona ku airport n'ekutwala ku Hillside View Apartments wali ku Kasozi Jjani okuliraana chaachi awo ejjani. Timo Property Consultants bano bannange beekwate bw'oba oyagala ettaka, okugula ettaka oba okutunda ettaka ery'ekyapa ate eritaliiko nkaayana. Oyagala kuzimba nnyumba, oyagala kugula nnyumba, oyagala kukola renovation ku nnyumba, kuteekamu mazzi na byonna, balina abazimbi abalungi ennyo. Balina muganda wange abapunta abalungi, ate era gwe bw'oba obeetaaze munnange bakubireko enamba zaabwe bwe ziri awo, obagenda ku bibanja byabwe ku TikTok ojja basangayo n'ewalala ku Facebook. Omusawo nga bulijjo sijja kukoowa kubeera nga mbubajjukiza. Omusawo wali eddagala weeriri, era gwe muganda wange anoonya eddagala libakozeko research. Tolowooza nti bagenda kukuwa mpeke oba ekintu ekirala kyonna, wabula eddagala oli lyamaze okukolako research ku bintu ebyaffe ebya bulijjo by'omanyi, wabula nga abyongeddemu ebinonnogo. Tajja kukuwa nti mubisi gwa njuki guugwo, yes, ataddemu ebintu ebiralalala, era katugeze amaaso tegalaba, oba okyagenda okulaba muganda wange ng'amaaso galanise okulaba okusinga okuba nti ate bagenda kukulongoosa amaaso, bagenda kukola batya, nedda. Kale gwe namba yange weezirya, enamba zange kuliko waliwo ensimbi ya 15 n'ensimbi ya 73 ziba ku komboozi zaffe wano. Alright, nga tonnaba kubeera nga munnange okola ekintu ekirala kyonna, sooka osubscribinge ate onyige notification bell. Kaakati munnange nga bw'osharinga emboozi Byanyima atabuse. Bannange bino byensinga okwagala nze, by the way, byensinga okwagala kubanga gebera mazima meereere, ate nga buli muntu yenna muganda wange ebintu bino abeera abyettanira nnyo. Kakati Byanyima atugambye nti agenda kuleeta story ekwatagana ku relationship ye ne General Museveni, ku laavu yaabwe nga bakyeyita baby sweet honey. Mu katabo kaleeta ebyo bye tusuubiramu, era alabudde Andrew Mwenda abadde agezako kubireeta mu Talk Show TV n'amugamba birinde anti oba obyagala bingi nnyo biri mu katabo nkawandiika. Singa akasoosa wano ku Uganda Atlagi n'ensooka nkabasomera muganda wange. Kakati munnange Winnie Byanyima alangiridde nti ali mu kuwandiika katabo, era nti akatabo kano ekitundu ku kyo oba ku kko kagenda kuba munnange kalambika bulungi nnyo ebyaliwo mu mukwano ogwa laavu ne General Museveni gwe mulaba oyo temumulabiraawo kukanula maaso atu banaku sebo laavu yaliwo okwo era abantu bangi mu comment section wali we basinga okubeera nga boogerera ebingi ngenda bikubuuliramu abantu awo nga bagamba bannange. Kakati munnange omukyalo ono aliko bingi ebimukwatako Winnie Byanyima,
era oba oli awo olulala ndibikunnyonnyola naye nga yabadde talk show ku TV eya NBS kati Andrew Mwenda n'agezaako kudivertinga ng'ava ku mulamu gwa Dr. Kizza Besigye olwo aleetawo mbu ebyaliwo n'Ewini Byanyima ne Museveni abireeta ko Ewini Byanyima nti ebyo by'oyagala bw'oba obyagala bingi nnyo mbirina mu katabo ndi mu kawandiika ngenda kaleeta nkakupaawo ku mmeeza. Andrew Mwenda ajja kutuuka eri omusajja amugambye kakati gwe Mwenda mutankula ky'oyagala kuno akatabo kano bannange baani agenda okukasoma wamajinete ajja kukafuna asomemu gwalabe agambe jjukira nti naye yaliwo ali Sweden oba ali eno Ewini Byanyima amasasi ganyooka yali eri alya busente ono ali eno ali mu kukola ki ali mu kubugiriza omukulu kitegeeza ani ali more important ebyo nange saagala kudivertinga ate kuva nnyo kubanga saagala kubimbuuza simanyi tubirinde mu katabo bigenda kubaayo era munange Byanyima ono tukimanyi bulungi ffenna nti yaliko mu romantic history ya Museveni nga tanaba kubeera ng'afumbira Dr. Kizza Besigye yafumbira Dr. Kizza Besigye Julayi nga 7 1999 nga yamubakira mangu bakava neti yamubakira mangu naye bafumbira ku 1999 naye batandika ddi kale wali ensambya awo munnange mu kyaki ne babagattira kakati munnange balina omwana Anselm mwana omu era omwana ono ali mu kupasuwinga PhD Columbia University wali mu New York. Kakati munnange olugendo lwa Byanyima luwanvu mu byobufuzi kubanga yazaalibwa nga 13/1959 era nga ono engineer ate munnabyabufuzi ate mulwanizi lwa ddembe ery'obuntu ono feminist ate era nga diplomati bingi bye nalibadde mwogerako naye obudde tulina butono wabula abantu ku mutimbagano bw'ogenda n'onoonya ku story efaanagana ne bweti abantu abamaze okubitegeera babadde bansesa kati bagamba nti Museveni kirabika alina akasajja ku mutima yamera akasajja ku mutima eri Besigye abantu olwo omukazi yensonga lwaki atulugunya Besigye ebbanga lyonna nga yeerimbika mu kubeera nti nno amuteekako emisango egy'okulya mu nsi olukwe kumbe mugagwo wandyamu olukwe okoze otya munsabani yange muganda wange kakati munnange era abantu babagamba nti Dr. Kizza Besigye oli awo victim of this past relationship eyajjira Museveni kwegamba nga yamupako omuwala tekikwewuunyisa Museveni ayinza okuba nga yagamba yakyaga muwanzibako omuwala naye kwegamba abantu nga bagamba naye ddala kakati kikyasoboka ekyo balaba kati bano bakuze nti kiri wathe nti wakyaliwo amaanyi awo wakyaliwo waaka omuntu amuleetera okubeera nga ate awulira bubi awulira ebbuba bingi nnyo ebikwata ku nsonga gya Byanyima ne Museveni kubanga waliwo awulirako nali nkyali mwana muto by then nali mu senior 1 oba nga bakantu waliwo n'ekiwanga awo abamanyi Oluganda awo bwe mugenda okuva ebyo binnyumira nnyo era akatabo ako nkalinze kakati munnange ate era mu ngeri ya drama ku sayidi endala kati tuli mu kooti kakati munnange mu musango gwa Sipapa eno muganda wange neewuunyiza nnyo kubanga nti omusango guno gukyagenderera ddala mu maaso nga Sipapa ali mu kubbinkana Sipapa Charles Olim ne mukyala we kwegamba bonna bali mu kooti bombi bawawaabirwa mukyala we ayitibwa Shamira Nakiyimba era nga bakyali mu kooti enkulu High Court zabadde ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri 2025
nga obujulizi munnange poliisi etukakasa nti obujulizi obumu bwagibulako. Obujulizi obumu bwagikola ki? Bwagibulako mwe muzannya. Kubanga naye nze gye nsuubira okuba nti akasente jjukira baamusanga n'akasente $7,000 ejja dola, endala ziri mu za Uganda, Sudan, biki. Kati nga bw'ogenda okubiwulira wano. Kati munnange kakati olwo baleeta aba forensic wamu baleeta forensic ne medical evidence, obujulizi nga buno bulina okuba nga buluma Sipapa mu bubbi. Bagamba nti yabba Abasudaani 6 August 2029 yababba. Kati olwo tuli ku bujulizi, poliisi yajja neekola buli kimu. Obujulizi neebukola ki? Neebutereka. Munnange kusinziira ku crime scene investigator Nakaayi ali mu kkooti. Kakati ono atutegeeza nti poliisi munnange yakizudde nti key evidence obujulizi obw'amakulu ennyo bwe bajja ewa Jacob Arok, omu ku ba victims nga bamaze okubeera nga bamwataaka nga ssaawa zaali nga 8 ez'ekiro eyo, naye munnange nga bali mu cross examination wano mu kkooti. Nakaayi atukakasa nti ebifaananyi crime scene photos wamu n'obutambi bwa vidiyo buno munnange bwabula olw'ekiwuka virus oba virasi, era tebuliiyo kkooti tebusuubira kubeera nga obujulizi bulabikako, tebuliiyo. Kati olwo defense lawyer Henry Kunya n'akyalenjinga okunnyonnyola kwa Nakaayi, naye Nakaayi n'agamba nti munnange nze tewaliwo kikyamu kyonna kye nakola, totunuulira nze ng'omubi, naye munnange buno twabuluuzinga beyond our control. Beyond our control. Twabuluuzinga beyond our control. Munnange Detective Assistant Inspector of Police Deputy AIP Elizabeth Mpuubi ono yazze naye mu kutestifyinga mu bujulizi ku search yakondakitingibwa mu nyumba ya Sipapa Ebuwaate Kityo Close, era nga ono yagambye nti ebintu bingi nnyo ebyabbibwa bye baasangayo bye baali kavalinga, era nga mu ebyo mwe mwali $70,000 ejja dola mu kaashi. Awo nno wali obuzibu, essimu 4 iPhones zaali za kika ekya iPhone, era nga bazisanga bazikwese mu ngatto eya Adidas, engatto za Adidas mwe bazitadde. Kati mbu ne laptops zasangibwayo, basangayo ebyokwewunda jewelry ebya gold, era ne basangayo n'akuuma katebeerezo okuba nti kaali kasaanuusa gold, number plate z'emmotoka n'ebintu ebirala, parts z'emmotoka endala, era ne basangayo ne CCTV monitors, ne basangayo ne ssente endala, currencies, ssente z'amawanga ag'enjawulo omuli eza Uganda, South Sudan, eza dola, eza euro, bazisangayo muganda wange. Kakati era ono n'atutegeeza nti ebimu ku bino bagamba nga binnyonnyola nti ddala kituufu baasangayo ebintu ebyo omuli ssente, naye nti ebyo byonna nti babireka wali e Kabalagala police station. Bwe yabuuziddwa Mpungi bw'atyo n'akkiriza nti tasobola konfaminga essimu ddala oba zaali z'abaani. Kati mu cross examination Nansiima yakakasiza naga nti blood samples ze baakola era nazo police laboratories ezizirina teziri ku kiliniki yaabwe. Sipapa ne Nakaayi bwe batyo bali ku musango gw'obubbi
bagamba nti babba kaasi bamubba kaasi waabwe kale babba ssente nyingi nnyo mu cash babba electronics ne babba jewelry era nga bino babibba kuba Sudan bali mukaaga kale omusango guno munne gugenda kuddamu Maachi nga 10, 2025 era nga oludda oluwaabi lusuubirwa okuba nga lugenda kuleeta ate abajulizi abalala manyi ensonga y'obujulizi nkulu nnyo era yabadde Ssemujju Nganda yabadde ne Andrew Mwenda era yabagambye nti Andrew Mwenda ne Muhoozi baleme kweyita Katonda oba kweyita balamuzi batwale obujulizi bwe balina weboogerako simanya biki babitwale mu kkooti kubanga bayisusse okubeera nga babisaasanya mu bantu odiyo yali badde agenda mu kkooti bamulaga abantu abagamba amubitwale mu kkooti nga evidence kati mulekerawo okudda eno mu bantu kubanga muleka mwogera nnyo okusinga okuleeta obujulizi mu kkooti kale kugamba obujulizi munaye bubeera bujulizi bamwalaba wana enkumbi Hajati Zuura gye yajja nayo naga n'enkumbi yiino njirina kaakati bannange obutafaanaganako nga Hajati Zuura basaanye nti nabo okufuja obujulizi oba obutambi bwe balina mbu obw'amaloboozi obusaasaanya ku bantu kuba waliwo n'omuntu omu yagambye nabuwulira mbu emubende ku rediyo kitegeeza bagenda babusaasaanya eyo yonna baagala kutta Museveni baagala kola batya banoonya sympathy mwe Museveni kasatandika okuwoza nti kyateeka ku muntu omulala naye kyaba anoonya awoza nti anoonya public sympathy kumbe muganda wange tetwagala tubwagalirawo ffe obujulizi mu butuweerewo mu kaasi waffe awo mu buliwo waliwaga nti kaasi musajja wattu naye kakati munnange ate ku sayidi endala BMK mugimanyi kampani eyali ekugamba omugenzi Ibrahim Kibirige yafa ne kati alina omusika we kati ono munnange ebintu bikyamusobedde omusango ogw'ekizimbe kyavuddeko maazi mabega kawo banka kye yali ayagala okutwala ekiri mu buwumbi n'obuwumbi muganda wange ate alabika teyaguluzinze banka yamazidde okulagira nti ekizimbe kisobola okubeera nga kitundibwa kooti yalagidde si banka wala kooti yalagidde banka yawadde banka obuyinza tya tunda bino biva ku ki byonna kati munange court of appeal bwetyo esaze negamba nti Kibirige Muwanga nedda era olu tumanyi bulungi nnyo nti ono ye musika wa Bulayimu Muwanga Kibirige BMK Estates era nga muneke ofuwe gwabadde alimu okubulookinga okutunda ekizimbe ekyebbeeyi kulabika byaganye dda era bano bagamba nti ekizimbe ekyo kibalirirwamu buwumbi buli eyo 10 era nga kiri ku buloko 273 plot 46 Mulambula Road wali ebuziga Kampala era nga ekizimbe kino kirina akakwate ku bbanja banka liyagala okubeera nga erikavaringa ebbanja yekalumanywera kale bwatyo munange omusika yali ayagala kooti eyongezeeko ku bbanga mu court of appeal era nga tayagala ekizimbe kibeere nga kitundibwa naye mbu banka kooti yamugambye nti lawyer we yalemererwa former lawyer eyali lawyer we yalemererwa okubeera nga amuwa amagezi amatuufu ku necessary legal procedures ku makubo amatuufu galina okubeera nga akwata mu byamateeka okuziyiza ekyo manyi kati bino ebintu biraba ti lawyer bamuyitamu ne bamuwa n'akuwaata amagezi amafu kale bwe ebintu bifanaganako bwe bityo naye pano y'abalamuzi okubadde omulamuzi Kiberion okubadde Barishaki Christopher Gashirabaki
wamu ne Dr. Asa Mugenyi munnange bwe batyo baganye application eno y'okubeera nga bongezaayo. Kale bwe batyo nga bagamba nti wabaddewo kye bayita unreasonable delay, era nga bagamba nti bakirabanga abuse of court process. Kati omulamuzi Barisaki bw'atyo n'agamba nti Muwanga yalemererwa okubeera nga afollowinga apiiru ye bulungi nnyo, kwegamba agifollowinga up, era nga kino bintu bingi nnyo bye byesanga nti tebyatuukirizibwa mu myezi 11, era nekirabika nti munnange okeerezebwa kuno oba okukeerewa kuno kwanafuya legal position mu musango guno. Kakati munnange bw'atyo nga awa ensala ye n'agamba nti Yako Bank Limited kati esobola okubeera nga egenda mu maaso n'okutunda ekizimbe kino, era nga kino munnange kigendereddwa mu kuba nti badikavalinga ssente ze baabawola mu bbanja. Kakati byemuke munnange nga omukulu amaze okubeera ng'aweebwa obuvunaanyizibwa Muwanga okubeera nti kati yaddukanya emmaali, muno mulimu ebizimbe bingi nnyo n'ebibugagga ebirala ebibarizibwamu obuwanana bwa ssente. Maachi nga 14, 2023 Commercial Bank Court Judge Stephen Mubiru yalamula n'agamba nti Muwanga yali alemereddwa okubeera ng'awa obujulizi obukakasa nti yali alina obuyinza ku BMK Estate, nti bino byonna yalina okuba ng'abiddukanya. Kale kwegamba ebyo byonna biri awo nga birimu Kigoyi Weezinge mungi nnyo. Kale kati kitegeeza nti negenda kuba setback nnene nnyo eri Muwanga, era nga oluvannyuma lw'okubeera nti banka yamaze dde okuwa ba creditors rights okubeera nga banunula ssente zaabwe, bwe kityo munnange bwe kiri. Sigenda kubeera nga nsukawo nnyo wano, katusinkane mu mboozi zaffe eziddako ku Uganda at Large akuume.